Yes, yona gye musinziira okubanga mwekumidde ku Prejan Media TV mbagamba bugambi ekyo kye mukola ky'amaanyi era ne nkugamba nti subscribinga onyige n'akakadde osobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, omuyimbi amanyiddwa nga New York Style ffenna tumanyi nti omuyimbi ono y'omu ku bataano ba Eddy Kenzo wali ku Big Talent era nga ebiseera ebisinga ogendawo nga Kenzo taliiwo usually osangawo n'omuyimbi New York Style era ng'ono yali yeeyita nti ye president w'aba boda boda olw'ensonga nti omukulu Eddy Kenzo okusobola okuba nga amukwata ku mukono mu by'okuyimba era yamusanga mu mbeera y'okuba nti yali avuga boda boda. So omukulu New York Style kyaddaaki yavuddeyo n'aba nga alekulira Big Talent eya mwana mulenzi Eddy Kenzo era nga New York yavuddeyo n'aba nga yatugambye ebigambo bino wammanga. Omukulu ono yagambye yasayininga contract ye ey'emyaka 3 nga asayiningamu Big Talent asobole okuba nga bamanaginga oba nga abeeramu eyo label eya Big Talent. Naye omukulu ono agamba ekintu kimu, ye nga ye music we tabadde promoted at all olw'ensonga nti Eddy Kenzo amanaginga abayimbi bangi. Kati mu managinga abayimbi abangi ye nga New York Style tebasobola muwa budde. Osegeera ate nga yalinga ye ttaanowaani wa Eddy Kenzo. So New York Style agamba nti mu kusayininga contract ye ey'emyaka 3 agamba nti yalinda patiently for it to end. Yagirinda eggweko nga tannakola ki nga tannava mu Big Talent. Nagamba nti Big Talent gy'eyina nga yo nti kyali kizibu omumanaginga olw'ensonga nti Kenzo ng'omuntu tabeera mu ggwanga ate ayina ye ng'omuntu by'ayagala okukola ki otuukiriza. So kati ono New York tebaatawanamuwa budde. Osegeera era New York agamba nti contract ye we yaweddeeko yadde talina kintu kirala kyonna okuggyako okusalawo afulume ave mu Big Talent. So ne kiba nga kirabika nti omukulu Eddy Kenzo ye nga ye omwana ono teyamuwa opportunity, teyamukkiririza, ayinza oba yamukkiririzaamu naye teyamuwa chance oba mukwata ku mukono asobole okuba nga yeeyagala mu by'okuyimba naye nga yasazeewo aveeyo asobole okuba nga atandika obulamu bwe obupya alabe embeera enaatambula etya ng'afunye management empya etali ya Eddy Kenzo. Kale ku Prejan Media TV likinga, commentinga, subscribing.